n'abakozi b'eriba politician abadowereza na mu myaka gino basanga emyaka 5 gigwako vakansi ya president twagala okwebaza nebali mutemukomaoko mugende mu maaso tukwatagana kubanga naffe abwemuweereza mbe bakawo baffe bulipooti ebitwade bitambudde bulungi naffe bakwesaamu eggaali n'enkolagana eyo kubanga embeera ebikakana nebali ajagala okwebaza deputy speaker wange milioni 2 mu emitwalo is it 211 million yembalirira yonna okutwaliza awamu n'omwaka guno bwe tutambuza wano wenjagala okwebaliza town clerk n'abakuŋŋaanya baffe bonna abakuŋŋaanya ssente nti bajeti yaffe bagiyisiza neebuuka neetuuka weesinza omuwendo gwe twabalirira asebe ne bajabo tubeebaze for that osaasaanya ng'olina vote mu budget era osaasaanya ng'olina backing minute ekukkiriza okugira ki okusaasaanya kwe kulaba nga miliyoni 3 zirina okugira ki okuyitamu ne zeeyongerako kwogwo omuwendo gwe twali tubaliridde kitegeeza ki tebasobola kuzisaasaanya kukozesa emirimu gy'abantu nga tewali vote tewali minute era nga tewali vote eri mu budget eraga sente ezo kwe kwagala obukadde obwa 3 tubongereko ziwere tuzongere ku ziri enkadde zetubali tutambula nazo and that's why I'm presenting this supplementary budget today. So, Honorable Speaker, Section 24 of the Public Finance Act of 2013 vests powers in this Honorable Council to formulate, approve, and execute its budget and plan provided the budget shall be balanced. The same Act further explains that any council that shall collect more than what it budgeted for shall present to council for approval on the excess monies collected. Accordingly, esimbawo nkwebaza enkola yaffe ya NRM mukulu Mutebi okuba omusajja omuvu n'ogamba nze bampangudde mu kamyufu sikomyewo ekyo nno kyakuyiga ebyobufuzi si byakulwanira era ssebo tukwebaza tujja kukulabirako ate ne Ozi olw'emirimu gye yalaba nga alina mingi n'agamba ampeewo omulala ate n'omuyambako era n'ayitamu egamu abadde abakulembeze abagala ekibuga kyaffe oli avaawo nga naye ne gwaleeta amusindika kyekimu ne Gertrude we yakola avaawo naye nga gwaleeta agamba atambula naye abantu bamuwe eki bamuwa akalulu ku mulundi guno nja kukyusaamu ate nzireko ku ludda nga chairman w'NRM Mr. Speaker nebaze bannayuganda mwenna wamu n'abantu Namataba Town Council olw'okulonda gavumenti ya NRM kubanga Namataba twakikubira ddala paka ku 98%. Mu disitulikiti yonna eya Mukono ekitegeeza twakola bulungi era
nammwe abaatwegattako mbalabye nga Nuruddin tukoze naye ate abadde si kansala mubi njagala ogendera awo kusanga naawe oli watizibwa n'ojja n'abalala kubanga wano ngawe mutulabye ffe tukola ebintu nga si byakuwakana awo Namataba Kyovola waffe tutambula bulungi nini waleeta ensonga nga waliwo amugira nga tugamba wadde wa people power nesibwa naleese ensonga nga tukola ki nga tweyongerayo kubanga Namataba kibuga ffenna kyaffe tekyetaagamu kusikaŋŋana. Mbasaba muzeeyo amawulire mu community yaffe etteeka lya trade order sipiika alyogeddeko libakutteko nnyo endowooza bakansala abamu naye teribanyiiza kubanga ffe Namataba Town Council twali tweteeseteese we twawulira ne tuteekateeka tetubadde ng'ebibuga ebirala gye bafubutudde abantu nga tebabateeseteese. Abantu baffe ab'omu Namataba akatale weekali twabateeseteese bulungi era tubakubiriza mubagambe bajjumbire akatale ako bagendeyo. Ab'e Kayanja nabo twabateekateeka bulungi. Twegamba awo bwe wabadde nnyo abasuubuzi ab'amaanyi betukola ki betumanyi abalala tujja genda tutereeza mpola kubanga ffe tetwagadde nnyo bantu baffe kubayisa buki bubi tugenda tubasomesa batereeza at the end of the term tujja ngenda okumaliriza abantu baffe bali mu kibuga eki kola ki kiteeketeeka obulungi ku nguudo. Bakansala mbeebaza muleseewo oluguudo lwammwe abamu era twalutandise tulukola naye nawe lulina challenges waliwo abakaaba naye neebaza inginiya waffe obukozi bulungi nguudo oba wazze n'ozimba mulondiriza abo neegulwa musango omusajja ajja nakuba olukoba n'agamba wano wawo naye ate tolina zimbawo nnyumba tatuddeewo kati abaakuwabudde londiriza abo tekitegeeza nti ettaka lye walitutte osobola okusigala ng'okolerawo parking oteesewo ebimuli ebirungi ekibuga kyaffe ne kinyirira. Ndowooza nammwe abatambuddeko mulabye we twakyuse kati abantu abamu osanga oli nga n'ekizimba akikubyeko kalangi nayise jjo wali nga nyambuka nga simenti bulijjo mwalimu ennyumba waali ekibira naye natuusewo ne ŋŋamba Chairman Ssuuna ne mulowaali bulijjo mwene ennyumba enyirira weeti ekizimbe nanyini waakyo nga yali yakikotogera naye kati kigenda muwa ensimbi ennungi afunemu naye yali akibisse ng'olabira ddala tekirina makulu. Siryogedde linnya lyammwe g'obyogedde kansala awo mulabye endowooza n'omuntu bwe tuba tumalako kanso tulina okwebaza ku bantu abadde abazira mu kanso eno. Tubaddemu n'abantu abamu kati wuuyo ne bajeti yammwe mpulira mugiwazeewaze mugyongeddeyo kya sebo bakutumye nno va mu muzannyo bano bawooza tugiyisiza tusuubirayo asatu g'abandi genda ogayigge kubanga bano abasuubuzi engeri gye bali mu dduka saa zino oyinza obutagusuubirayo naye tageti yaabwe ndowooza ndaba mutunuulidde era bizimbe ogenda onoonya omusolo ogwo tageti yaabwe eveeyo kubanga bye twagala mu Namataba Town Council mu bajeti yaffe eno mwabirabye ate ffe bye twogera bye tukolera ddala twagala kutandika kuzimba woofiisi tugende ewaffe emyaka 5 gino abuzaali tuwe kyange tugambe nti twateekayoko omutayimbwa ino emyaka 5 gye tulimu oba twekyange tugambe nti abuzaali tulevolinzeewo nebaza mutebi oyo emyaka 5 egiddako obadde obw'emyaka 5 obwa Namataba Town Council tukwagaliza n'emyaka 5 egigenda okuddako kifaanane gino ate n'okusingawo. Tweyanza n'okutukwatirako kubanga wabeerawo okuva Namataba Town Council eno yatandika
obadde musomesa eri abavubuka bano nga naffe ffenna kwetuli, era tukusaba oyongere otuyigirizeemu emyaka gino 5 ate oweereze bulungi ekibuga ky'ekyanamata Town Council. Sa webale kututembeeta nga Namatawa Town Council mu kisanja kino eky'emyaka 5. Ate kankusabire kukataligirya notatwala bwa deputy mayor ate abantu bakwagale bakuwa sipiika kubanga omuvuganya naye ono ali wano ensonga mujja teesa musobole okutwala ekibuga kyaffe mu maaso nga Namatawa Town Council. Kati amagulu ng'olina mangi onookwata nyabo tukwebaza kanse ate paka kati okyalimu obwesige tebakukomyawo kusaba oweereze nga obadde kubanga abantu b'oweereza si be bangu, abamu bambi tebeesobola wadde abamu beesobola, naye nkusaba obeere n'omulimu ogwo okutwala mu maaso kuba Katonda yakukutuma abantu be abaliko obulemu obalabirirenga bulungi ate otuuse ebirowoozo byabwe birungi mu kanso wamu n'okusalawo okulungi oli sipiika. Ate tusabire ne Katonda omukisa omulala era oddemu obeere sipiika Katonda kubanga wajja wano ng'okyali kawala kato era oweereza bato banno okuze era okulidde wano wennyini kansala Nurdin wagambye. Tusaba oliba owuliddemu ekirowoozo ekidduddemu otuweereze okomewo kubanga emirimu gye tulina okuweereza wano mu Namatawa Town Council si gya bwakansala bwokka, wabula waliwo emirimu mingi, waliwo obuweereza bungi. Ojje tutuule tulabe ate olina okutuyambako kubanga tukyetaaga obuyambi bwo. Weebale nnyo emyaka 5 gino gy'otuweerereza. Ekisanja kino ekiweddeko ate kati weetisse omugugu oweereza abantu bakulu wamu n'abavubuka, era ne nkusabira omusajja gwe waddidde mu bigere oyo akulinaanye otandike okwambalira ddala nga ye ove mu byekivubuka kuba kati bogenda oweereza bakulu banno buli obadde musajja muvubuka akuyigirize basiba ettaayi, akuyigirize bayambala essuuti osobole okusitula ne ku bulifukeesi oyo osaana gy'asitudde. Webale nnyo okutuweereza emyaka gino 5 ne gino egiddako gikubeerere gya mirembe n'obuweereza obulungi. Gavumenti yeno ate n'obeera ng'era okyagiweereza kubanga oludda olwange mu gavumenti yange y'NRM nakuwa ekifo abalala kye beeyitira potipotiro, simanyi potipotulo abalala buli omu abiyita birala, naye twakikuwa ekifo ekyo lwakuba kyo kigwa buli wamu, era ofiisi ekyali ki nzigule togamba nti wakomye ku bwa kansala jangu okyaweereza abantu. Nga wenkwanjudde wano mu kanso neŋŋamba nti oli eri okola otereeza gye bagenda n'okuzimba kubanga egyo mirimu ogikola ki ogikutuma otereeza abantu baffe toggwamu maanyi. Emyaka 5 ogirigwako wekataligirya omusajja oli musiguukulula bungi abantu baffe abaliko obulemu ate era n'amaanyi ge muteeseemu ne Fatuma saagala mugaddirize. Njagala emyaka gino 5 muddemu mbaweereze bulungi batambule n'abasobola okulaba baddemu balabe kuba ne Katonda akola ebyamagero. Kitegedde temukoma kubasalira busagiza naye n'okusaba mukole ki musabe abantu baffe baddemu basobole okubeera nga bagaggawala kubanga bagamba obulema si butakola ki si buteesobola. Saagala muggwemu maanyi wetuli tujja kukola nammwe ng'abaliko obulemu mubeere nga nammwe muganyulwa mu kibuga kyammwe kino kya Namatawa Town Council. Ate omuvumu bwe twakugamba nti genda olinnyeko eddaala n'olirinnya abalala ne bakunyooma naye obuwanguzi bwe wagenze nabwo ate nkisuubira ogenda bukomyawo ne wane Namatawa. Tukusuubira mu bingi
myaka 5 giri gy'olaga eri ate ne wano era okomyengawo tukusindisa eri tugenda kuleeta wano wadde toli musajja naffe tukulaba ng'essajja lyamu bagamba omusajja kiti kya muwogo kati ffe tukukanyuza ekiti kyaffe komawo eno si bintu byaffe Namatawa Town Council agenze okuleeta tukwebaza maama waffe ate era obakiikiridde bulungi ate naawe okyalabika bulungi kati njagala kabeera akabonero adde munno wuuyo we muli afunye eddenzetto mustatiimu wanabuulira oba onoomanya ati njagala muweereze bulungi abaana abo abato kuba omuntu omukadde wakadde wafuuka mwana muto si wekiri adda buto njagala mubayisenga abaana abato basobole ofuna services ennungi mu kibuga kyabwe webale kuweereza Namatawa Town Council emyaka 5 ne gino egiddako gikubeerere gya mirembe webale nnyo omusajja wa Kabaka okuweereza abantu ba Kabaka n'abazaana ba Kabaka bonna obadde musajja muweereza nnyo era Ssaabasajja Kabaka asiimye nkuwe certificate eyo oyongere okuweereza abaana be n'abasajja be Ssaabasajja Kabaka awangaale ekyo Namujali Douglas Meya wa Namatawa Town Council nebaza bannamawulire monna abali wano emyaka 5 tugimazeeko tugenda mu myaka emipya 5 gy'essanja ekya Namatawa Town Council. Mu kisanja kino tusuubira nga twasuubiza mu bantu baffe tugenda kuzimba ekitebe kyaffe kya Town Council wamu n'okufuna eddwaliro n'enguudo ennungi bintu bisatu tetugenda okukwatako kisanja kino ebyamaanyi enguudo ennungi zo twazitandise nadde zikola na ofiisi yaffe wamu n'eddwaliro. Ensonga gyogeddeko eya trade order eri mu ggwanga lyonna naffe tugikutte bulungi abantu baffe tubateeseteese twagadde babeerenga nga abamu bitundu ebirala tuli bakuyigirako nti Namatawa byaffe tubikwata mpola era n'abantu baffe batutegeera nsuubira tonnawulire bakuba miranga nti ono yammenye oba ono yakoze eki olw'obukulembeze obubadde obulungi nga bukwatagana n'abantu baffe wetuliira tujja gigumiira embeera ejja tuba tweteeseteese nayo kuba ensi gye tulimu ekula era olaga nti kino kizze naffe nga tutambula nakyo bwe mulembe trade order yazze era abasuubuzi ba Namatawa Town Council bagitegedde era nabo beeteeseteese okugondera gavumenti tutambule ne gavumenti waawe yasazeewo yawe yatusabye ffe obulungi bwe twagisanzeemu abantu abamu kyo kituufu baadde baalagajjalira akangeza ebizimbe byabwe naye kati bw'otambula mu Namatawa kaweefu baaliwo buli omu omulaba ali mu kulongoosa baatuzibudde amaaso nti omuntu alina okwejjanjaba n'okulongoosalongoosaako abo bye birungi bye twagisanzeemu n'okubeera nga tugenda okufuna ebintu bye tulya nga biyonjo kubanga ekyo kinakyo kibaddewo naye kati ogenda olaba buli atandika akantu ke kayonjo otuula awantu awalungi n'ofuna ekyokulya kwegamba tetufunyeemu ebintu ebirungi nga Namatawa Town Council n'omusolo gugenda kweyongera oguwulidde nga gweyongera kuba omuntu wabadde ava mu kiyosi kyale nadda mu dduuka tegeeza agenda kugattako ku kibuga kye abamu babadde nga ne bizinensi ennene nga baziteese mu buyumba obutono security nga tesobola nabukuuma naye kati bagenze mu bizinensi ennene security bagenda gifuna ate n'okuganyulwa mu nkola ya gavumenti kubanga buli lwokola bizinensi ennungi ofuna ebirungi okuva mu gavumenti ate n'abantu b'obaddiza mu nkola ey'omusolo ne tubalaga nga byenkoonyeeko ekirungi ekiri mu trade order si kuba tulugunya wabula ddala obulamu kubanga omuntu obeera w'okolera wali mu mbeera mbi naawe olabira ddala nga booliisa angeza emmere
nga balwala twagenda okitunulira ngaffe Namataba Town Council abantu baffe nga tulina basobesa bategeere ogenda wetegereza oluusi ebizimbe nga biganyegenya ogenda okitunulira nga kijja kutta bannaffe abalala tugamba okufiira obulamu n'okutereeza ki tusalawo nga ffe abantu ba Namataba Town Council wamu tutereeze tutambule n'ekibuga kyaffe nga kirungi ate jjukira kye baalonda ye Model Town egenda okubeera ku bbibiro lya Kampala katulina okubeera ekyokulabirako ne tubalaga nga byenkoonyeeko ekirungi ekiri mu trade order si kubatulugunya wabula ddala obulamu kubanga omuntu obeera w'okolera wali mu mbeera mbi naawe olabira ddala nga booliisa angeza emmere nga balwala twagenda okitunulira ngaffe Namataba Town Council abantu baffe nga tulina basobesa bategeere ogenda wetegereza oluusi ebizimbe nga biganyegenya ogenda okitunulira nga kijja kutta bannaffe abalala tugamba okufiira obulamu n'okutereeza ki tusalawo nga ffe abantu ba Namataba Town Council wamu tutereeze tutambule n'ekibuga kyaffe nga kirungi ate jjukira kye baalonda ye Model Town egenda okubeera ku bbibiro lya Kampala katulina okubeera ekyokulabirako kati wuuyo ssebo kyotanategeera Namataba Town Council tuliwayo ogirabira nekoma mu kibaati nga titutuukira ddala Namawojjolo n'Ennagojje baagiteeseekera maapu onoogenda n'ogiraba kibuga kati kinene kati tulina okukiteekerateekera ddala abantu be tulina kati bangi naye tubadde n'abantu batono naye kati bannaffe abaatwegasseeko nabo baganda baffe tulina obateekerateekera tulabe nga nabo tutambula nabo Council twateeseteese bulungi twayogedde ne bannaffe abalina amataka mu kibuga kino era nitubabuulira ekirwadde kyaffe ne batudduukirira era baatudduukiridde waliwo omukulu omu yatuwaddeyo ekannamba kwe twateesa abasuubuzi baffe abo balina enkola ey'obukiyosiki obutonotono era weebali naye Kayanja ne tugenda ne tufunayo bannaffe abaatuweeredde eddala b'ekifo kigendamu ekannamba ne tubateekamu tuga abantu baffe tebafunye nnyo kubundabundanga mu bitundu ebirala ffe twayanguye okunoonya ebibangirizi tubateeketeeke bagira babeera awo ng'ate we tubateekerateekera ekirungi kuba tumanyi tulina okuzimba obutale tulina okuzimba amalwaliro abantu baffe munaabeera nga bajja ebintu ebyo ebibazisaamu obulamu obweyagaza za OC waffe abadde akoze bulungi omukulu oyo Ojwanga Namataba Town Council ekya security eriko yaddeko kusinga mu bitundu ebirala n'abantu baffe beekuuma ne LCs twogera nabo security Namataba Town Council tufunye nnyo obuzibu ku be bamenye ate ndowooza n'ebo yoyogera eyo gye bamenye enkola yabadde enkambwemu okusinga ku yaffe ffe tukubiriza bukubiriza era tugenda tubaga bannaaye tudde wali so tetumenya bamenye nga mu bitundu ebirala abantu bennyininyini ffe bebejjirawo ebintu byabwe ne batuyita batugamba waaye kati tukoze tutya netubawo amagezi okutandika obulamu obukulu. Alfred ndi Deputy Mayor wa Namataba Town Council, Ate Minister of Planning, Finance Planning and Administration. Yes. Yeah, mbali 3/27 nga okusingira ddala embalirira yaffe nga bwe nabategeeza nga tuleyinga budget esinze nnyo okutunulira enguudo nga bwe mulaba oluguudo Namataba Kanyogoga Nakaseeta ate n'enguudo endala ezeetoolodde Town Council we tusingidde ddala okusimba amakanda mu mwaka guno ogugenda okuddako ogwa 2026-2027. Ku sayidi y'enguudo gavumenti road fund etuwa miliyoni 4 zokka. So si yaffe esinga obukulu tutunulira nnyo local revenue. Wanono ntwala omukisa kukubiriza abantu bonna ba Namataba Town Council tuwa omusolo kubanga we gugenda tulabawo. So mbakubiriza banyikire okuwa omusolo kubanga omusolo gwabwe bwe gukyawanirira Namataba Town Council. Kasmaya, Deputy Speaker wa Namataba Town Council. Ku nsonga ya trade eno, ffe nga Namataba Town Council
tetwayagadde bantu baffe kusigala mu bbanga. Tulina ekibangirizi kye twafuna emabega wa poliisi tubateekerateekera bagenda era abasinga obungi tetemujala bamaze gyebuukinga. Kya bulijjo puroguramu za gavumenti we ziba zizze bwatyo kikosezza Namataba yokka nga Namataba Town Council kizze nga kya ggwanga lyonna nga Uganda, naye ekintu bakiba kyakutugwako ofuna ensisi n'okutya. Naye kyemmanyi mu maaso abantu bajja kugenda mu maaso bamanye nti gavumenti eyagadde enkulaakulana. Bino bye bimu bye tuyita ng'enkulaakulana kubanga bukiyosiki bungi bwadde mu maaso g'ebizimbe n'olaba ekizimbe nga kirungi kiri ku pulaani naye okuba nti bateekawo bukiyosiki bungi ate obutali ku mutindo nga fashoni y'ekizimbe terabika. Naye abantu baffe tubazzaamu amaanyi era tubagunya. Emabega wa poliisi ye Namataba Town Council babateereddewo ekifo akatale we kagenda okubeera era abadde batannakimanya tusaba mujje mu ofiisi ya meeya mwewandiise. Kya bulijjo obubbi era bubaddengawo, naye abantu baffe tugenda kwongera bateekamu emisomo tubasomese tubabuulire ki ekyokukola nawo we balina okutandikira. Nsuubira ekyobubbi tekijja kubaawo. Security mu Namataba Town Council yo ntebenkeero. Kansala omukyala Kifiyo omuluka gwa Namagonga Annex Namataba Town Council. Naye nga ndi musanyufu nnyo nti ku mulundi guno nesimbawo ngera kansala w'abakyala agenda okiikirira ku disitulikiti Mugombolola 2 Namataba Town Council ne Nagojja Sub County. Olunaku lwa leero tubadde tuyisa budget egenda okola 2026-2027 era nga ndi musanyufu nnyo nti era ne meeya waffe Meeya Namujali Douglas abadde n'okusimuka enjawulo eri bakansala babadde akola nabo ekisanja kino ekiweddeko era nga ndi omu ku abo yabe yasiza nsimmiddwa olw'okubeera kansala omulungi ate ng'era be bakadde bange abantembeeta okugenda ku disitulikiti. Tulina ensonga ekutte omubabiro eri abantu baffe nga ensonga eno eri etteeka eppya ya trade order. Baganda bange ensonga eno twaliza awamu saawa zino mu kiseera kino mwerikolera tugirabanga embi era etunyigiriza nnyo, enyigiriza nnyo omuntu wa bulijjo, omuntu wa wansi kubanga emenya obuntu bwe babadde batundiramu obwo nga atulisitiro masingo mother baani ababadde babamufuna mpola abo nga babajjamu 10 ekiweerera abaana baabwe ekireezawo famiri zaabwe. Naye tutegeere nti buli awali ekibi wabeerawo ekirungi, nawabeera ekirungi wabeerawo ekibi. Mu kyo kyeŋŋamba nti tugeze ku tteeka lino tuligezese nga mu maka gaffe. Osobola okubeera ewakaawo nga wazimba akayumba kamubu osaasaanya ng'olina vote mu budget era osaasaanya ng'olina backing minute ekukkiriza okugira ki okusaasaanya. Kwe kulaba nga $3 million zirina okugira ki okuyitamu ne zeeyongerako kwogwo omuwendo gwe twali tubaliridde. Kitegeeza ki? Tebasobola kuzisaasaanya kukozesa emirimu gy'abantu nga tewali vote, tewali minute era nga tewali vote eri mu budget eraga sente ezo. Kwe kwagala obukadde obwasatu tubwongereko ziwere tuzongere ku ziri enkadde ze tubali tutambula nazo. And that's why I'm presenting this supplementary budget today. So, Honorable Speaker, Section 24 of the Public Finance Act of 2013 vests powers in this Honorable Council to formulate
approve and execute its budget and plan provided the budget shall be balanced. The same act further explains that any council that shall collect more than what it budgeted for shall present to council for approval on the excess monies collected. Accordingly, 2025-2026 budgeted to collect 211,554,207 for locally raised revenue. However, the actual collection as of today, 16th April 2026, is already 220,787,977,777 shillings for all sources. Mr. Speaker, sir, our actual collection